This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Namukasa Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Abakazi ennaku zino tebakyasaaga ssebo. Akugamba alaali nti omusajja ajja kujja amubbe. Ate tamugabana. Lowooza owulidde Namukasa. Mukujjako ate nasimugabana. Ate ne mwefunza ate bw'omanyira n'enkulumba. Siya. Zaniza n'okkuba omuntu. Era abakazi bamanyira mbawulirireyo simanyi Namukasa va ku bba wange Namukasa naye jangu gwe funayo olunaku lumu onsange. Bakubira omuntu. Sebo baagaano sayininga baagaana ebisiyaga mu ggwanga kati mwe mwagala ffe tulye ebisiyaga. Onyumiddwako ky'onyumiddwako leka naffe bamusaayi muto tunyumirwe. Oli wa myaka 38 oyombera musajja. Oliddeko by'olidde ate Mukama bw'akuwa naye kisa n'ofuna omwana leka naffe abatanafuna mwana tuligitenga ennyana. Nteesezza bubi. Mutyaba. Nteesezza bubi. Is this the part where we call it a day because ebintu Namukasa byawe lwakuba Namukasa mayo kwesalako ebigambo. Wano yagamba yetawoomye woowe. They asked her quantify. Ne guno gwaka she has never quantified. Si alina okuntestinga. Nze nabagamba kye nayogera nakyogera I'm sweet. Simple. Ababadde nange bakimanyi. Leero ngenda mbigambo. Sajja oyo nno kasukwa kulindako obusungu. Bawo. Embuto advising ate olina kunzikiriza kwogera. Anti kati kyaba akola. Bawo ampeeyo ssente. Bawo ampeeyo ssente. Nga ssente zampaayo za kukeepinga in check. Yagamba beto ina byogera era bibannange. Enkyogedde ekyo byangana okwogera ebintu bwe bityo. Olinga lwasa. Yagamba omukazi yantabukira. Naye atabukira. Aye naye mukazi we naye agamba nze. Nange yagamba kasuku oyo singa gamba Namukasa ekyo tebakyogera. Ebyo tebabyogera naye maama. Ajja abeerewo wano nga tukola interview. Kati naye abasajja balina akajanja. It will end in tears. It will end in tears. Omusajja omufere ow'emipiira. Ow'emipiira aliwo. Waliwo omusajja w'e UK mbwe yakusaba enamba ow'emipiira. Yali ayagala okugulira emipiira. Mufere naawe. Yalema okwegulira egijeje emmotoka y'e UK agula egy'e Uganda. Kasita yanziza mu maama taata ate yeeyogeza bino ne mukuba buloko ne neegulira emipiira gyange. Your home is more than just a space. It's a reflection of your style, your comfort, and your dreams. At Layout Interiors, we bring those dreams to life, crafting breathtaking interiors with the perfect balance of beauty and functionality. From indoor elegance to outdoor charm, we provide premium furniture pieces tailored to your taste. And because detail matters, our decor collection features exquisite
exquisite artwork, vases, plants, lighting, and storage solutions to complete your perfect space. Plus, with our exclusive fiber pots, we ensure lasting quality and timeless designs for modern living. Transform your home with Layout Interiors, the interiors of tomorrow. Visit us today at Bukoto Kira Road, next to Lighting City, opposite TMT. Call us now or visit our showroom to explore endless possibilities. Okufumba kutuwa essanyu akaseera akasinga okunyumira buli mufumbi keeko okulonda ebirungo. Ffe wano ku Fresh Spices tukuleetedde ebirungo byonna bye weetaaga okuwoomesa emmere okuva ku tea masala, pilau masala, chicken, beef masala, mixed spices, cumin, cinnamon, cloves, garlic omuse, paprika, akashenda hot pepper n'ebirungo ebirala bingi. Tusange mu maduuka ne supermarket mu ggwanga lyonna. Tukyalire ku dduuka lyaffe mu Kikuubo ku Discover Plaza ekisenge B0 oba kuba essimu noti 779 noti nyemunya oba noti 75 noti 74 noti 292. Tusuubuza n'okutunda ku retail. Fresh Spices, meals got tastier. Aliya luzungu kadera zukuti jikole sawa namba luzungu. Luzungu tugenda muza kujjere kutoka ntoko ndimbuzi ndempuno sizalisa mukazi kati ndi muto gwasa sule ewange akyala abulora bababbi abakyala wale so muyomba nyembuto katonda ya chembuto genda wedi waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kiba alina guno omugo gwa Musa white star premium detergent waliwo wanangali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Twambala kala muzenze namukaza twambala kala ezifaanagana yambala black fenna baba naye kyokulala omusajja onoomuleka ddi nakulabe ne Shalom era ng'omuli bubi omuyingira kati akakagero ke waleese wadde oleeta kati akakantu mazike tematulye semmunya sikamanyi jjajja waffe yakatugerera kagero olaba white nange ndi mu white okirabye ekintu ekyo kale naye wakyaleekaana bwatyo bannaye naffe tukola katukole bannaye amaloboozi gagayise ekifo kikyo katukole naffe abantu bakuwulidde eno naye ebigambo Namukasa byakwogerako bimanyi akulimba Shalom okimanyi tuli katungulu na nnyanya nakulaba ng'opika olutalo Namukasa tokoowa ntalo njagala entalo naye saagala sibaamu nali njagala mpika olutalo luno lwabike naye maama lwagaano no naye taseetuka Shalom taseetuka alimba tumupise twogedde ebigambo tavaayo kati bakuyise ku dduwa bampise nze ndi mugenyi mukulu tebakuyise lwokusatu si ya lwokusatu okijja okirabye tuli katungulu na nnyanya tupise olutala agaanye Shalom yakuze Zubede bina lyagaanira ddala ali mu kisiibo nekitegeeza gendera ddala mbadde ntidde nti Zubeda yaguze emmotoka empya mu kisiibo muno omanyi nti agenda kuwummula bambi agenda Saudi bambi agenda kuwummula naye akasente akafunye bambi naye bannange kagatto ye tebaali mutwala buli saawa tugamba bamugulira tiketi visa yetafulumanga kuva mwaka gujja tiketi tekola expire naye baŋŋambye mbu Dubai yakwatamuko ko zi visa zaabwe simanyi nabiwulirako awo noza baafunamuko issues awo ebya travel nedda
Kagatta labi kati bamufunira bufuniza. Kubaze nabadde ngenda Dubai ne bangamba mu nnaku nnyo oba visa ogifunye. Ne mugamba tulinde ekisiibo Dubai tenyumanga muri bali ekisiibo. Amaduuka gonna bagagala temulya mmere. Bakola kiro. Bakola kiro ne mugamba tulinde ekisiibo kigwe tugende nga ekisiibo kiwedde. Waliyo ne ya 24 hours. Echi. Visa. Nga ya lunaku lumu. Mbu ya lunaku lumu. N'ogifuna. Kagato tebalina gye bamutwala. Owai, Baby Gloria nga wali otabuse. Nze bampa story kyokka no story yali etabudde n'amaka. Agaani. Akamukwano. Laira. Kazi yangu biranga muka. Anti first hand information wo mundo mukuli ya mtu chokoli mulamu. Tunachimani. Ekiri wa mukwano gwa. Asula ku cement. Nze yagezaako n'empumba bumba. Naye Olugambo. Ng'omulenzi twogedde n'omulenzi mugamba tusonyiwe. Story yali kisaaki tegeera. Kati nga bampa info. Mbo Baby Gloria yasulanga ekisaase wa Jonas. Kyokka gye yasulanga oli mukwano gwe bali ba mikwano. Kati musajja Jonas n'amanya bw'aba si yabimpadde. Ng'alowooza omukyala yabimpadde. Kati akubira omukyala amutabukira nti oli yaŋŋamba yasulangayo omusajja mukubi wa bifaananyi bazadde be balinamu ku ssente si babi nnyo naye lwakuba ennyingizaayo oli nnyingi ku y'omusajja nga tetukola sitole ng'etabula maka bankubira ngenda ne mugamba kakkana nga twogera na musajja nga Jonas bamunteera ku ssimu Namukasa nga wayiseewo abalala bandinzi jonkedde naye gwendeka mbadde manyi ogenda beera parts of family olondo banyingiza mikolo tandise olaba ku nkoko ensiigi ngamugamba bannange ngenda kuleka abalala bakube story sijiddamu wallahi billahi ng'omwoyo gw'ekisagundiko nga tukakkanya omukyala gamba kakkana nze sigenda kuddamu kukola story kuba yo point ennene nze butakola story enjiveemu nga story enjivaamu omusajja bamugamba ngenda sisula amangu ago abagenda akantu beekati bannanga akantu akatono bwe kati abakyala si bagumu eyo teribeere fuga bbi amangu agagenda mu family munyigidde ate family ate ono ye family kati bali ne bwe banyiiga mukazi ayagala nnyo family musajja waffe ebintu tebinatereera asula kakeeka asula wansi olugambo kye lwamukola yaseemu okuŋŋamba nti bwe naseemu story ati bba waffe ng'ajja mawulire Jonas ng'asooka ayingirawo ng'atusomera emirimu nga ndaba emirimu gye gyaffe kugatta buwayo natugamba I'm a content creator, social media consultant. Ngemirimu gye gyaffe nadde ninzeeko kimu nina ne YouTube channel subscribe. Subscribe, like and share. Yes. Okay, nabadde ninze. Nga n'emirimu egimu agyerabira. Omukyala n'amujjukiza. Wenna n'ogwa branding. Yes. Ne manya omusajja. Yeffe. Tukola guno na guli. Naye ate tayagala kukikkiriza. Nenjituulamu ate musajja waffe n'akubira Namukasa. Kimala. Mugamba siddamu. Era omwoyo nagunaabyo gw'omuzimu gw'ebigambo. Bafu wamulabye emirimu gye. Namukasa banna. Akola tosaaga mwana wa maama. Naye kati waliyo wa social media consultant. Gye bali. Nga gwe buli mugo. Ate basasulira ddala ssente nnyingi. Abannayuganda bepositioning ennaku zino. Nina kampuni gye nagenzeemu. Waliwo yadde antutteyo ng'alina ddiiro. Nga baleese agency
bajja ne paperwork nga mungi babeera ne graphs okwo okusinziira kati product yo research gwe twakoze kati logo yo kala bweziti beeki nentula mu meeting beti nesiriikirira kati gayina mboozi omugagga kasuku nga toyogera koza siina buzibu ndaba bigenda mu maaso kati be nagize nenkubira gayi wange Kayanja Creative Lens ne mga Kayanja nina idea bweti ne bweti osolo ginterako on paper graphics zaayo logo eyinza faana netya gayi nampereza logo mu ddakiika aga nga omugagga eno logo ogiraba otya nasanyuka nga Kayanja yandiddeko emitwalo aga nga nkola logo naye 3 nga bali baleeta quotation ya millioni 7 kati ba social media consultant yo bakola yo mwami waffe byakola ba printing abo graph now you see like see my rich ne bakolera awe ebintu nga bingi bikubuzaabuza kati ono gundi yasinze eno TV yasinze bebyo graphs obola baawo bebuti ati obuzibu tugenda obufuna tugambe muko mu office yeriwa Namukasa wagambe oli yakugambye asula ku mukeeka ate era omweyongeza onzijukidde femekono namakagamu yakowa ddi takowa office awo ogenda olabira obuzibu oli ku makaga olinnyirira kulwa muganda waffe ye bannaye buli kimu nga kyabunkenke naye bannange abakazi nabo bafuganya abasajja omusajja lwatakoleka Olugambo naye yo omusajja Olugambo akola lwaki namawulire akola Olugambo ne ku famire ye wabula bannange kati ali kwapa nakombya ali ku mukeeka era yazzeemu nangamba Namukasa ne mugamba siddamu njiddamu lwa kumukaaga lukka gwe gusemba era ne kulo mukaago genda tugikoleko ye bana ebitambula bitya ku radio 4 si bibyo omusala tufuna ye mwabatanaweza mwezi Namukasa toyasama omwezi gwawera ate omwezi gwawera ddi gwe Megatron muwezezza omwezi ku radio 4 bakatusasula juzi tuwezezza omwezi kirabe wetugenda okusemba okwogera kweyo naye omwami agenda bamukambwe kasuku wamuwuliddemu ani Jonas bw'amanyi okuteminga embwazi effe n'amalako n'embwa zino social media dogos wabula akendeeza amaanyi alina olwanirira ekintu kye talina kututyobola ffe ba online in-laws embwa nga yabogodde matono anaazisobola nebogole beetaagira ddala maama obbayama kubanga maama omulaba nze relationship y'abo abantu ngisupportinga 100 ku kinnaakyo nange ngisupportinga naye omusajja ndabikiramu aba super life wallahi namutiddemu nze ntira ddala abasajja b'obugaalubindi oweri kye yatukola owewa naye abasajja b'obugaalubindi bwe batyo kye yatukola owa America ne ku mukolo yali mu bugaalubindi abasajja b'obugaalubindi mbatiira ddala ne Namukasa omanyiira bannange Namukasa omanyiira sikulimba abasajja b'obugaalubindi nze mbatiira ddala era nojja mu bugaalubindi wallahi zisobola kuwa budde ne kati ye gaalubindi z'amaaso oba just bino swagga bayaki abwambala n'akufeerera ddala muli olowooza akutunuulidde kumba atunudde wansi aba abafere nze tonkwanira mu gaalubindi tokkiriza bajayi bawaffe obuntu bwaffe atambula n'abusawa bina ku maaso kati omusango gwo gwakomawa gwe baakuwawaabira ne Jose byaggwa ebyo byaggwa kyendowooza kuba twayogerezeganya nendowooza biwedde mpazi nga bikyaliyo naye kyemmanyi byaggwa kati baakuteekako toddamu twogerako
tebanteekako restrictions zonna kasita neetonda ne boogerezeganya byagwerera ku masimu Rita n'ayogera ne side eri Rita Kagwa mukwano gwo nnyo anjirawo nnyo omubiri by the way oyogedde okuyiwawo omubiri ku kyemisana twakuyise lisiti wagizeeko oli ku lisiti y'abagenda oli ekyemisana kwoli ewaka beautiful yaŋŋambye yakulabye nga omuyirawo omubiri okutte naalongo kitono omugayagayawo oti neŋŋamba yakoze atya naŋŋamba kati oyo ku kyemisana kwawe kiwedde nze siva mu bantu bange naye kati ebyo bitu byonna bye wadde oyogerera naalongo kitono wadde oyogerera nabadde nwanira mukamwana osirabye ngenda nakulya nkuku alinga junior yankubira naŋŋamba wakyavumya beautiful munkwase naye Megatron yasiikula olutalo oyo tagenda kulya anwanisa nenike nagirabye musiba akasuku nena Megatron banaye waba wayogerako ne Megatron tebagenda muyita ku mmere Megatron taliko kubagenda olya emmere tetwagala bantu baali toliko kubagenda olya emmere mukamwana ayagala bamuyirawo mubiri nga sisobola butamuyirawo mubiri nogamba kanveeyo nina okwogera Namukasa wano Fred nanga wa Nopu ono ngoma yagenda sala omugambo naye kasuka olaba lwakuba nze ndeeta story nga tezimanyikiddwa naye teri story gye nali ndeese zisinga zonna nga nfu just kiba kyetaaga obudde buntawaanya story ogikola nga ntuufu ogenda olaba ate abantu bateredde n'ofuuka omusiru oyise mu bintu sayansi wali wagamba Irene Namatovu yakubira nakuvuma ki nankubamu n'akayimba tiwamanya akayimba kange mbundi wa bigambo kali kange ayinayo akayimba nga kakuba nze nono onayogerera guno naguli n'avaayo bakubyamu n'akayimba naye towulira ani ano wasoloti efulungu n'omukazi oyo asobola obwa pyala buli omu amumanyi ayina we yanzijira Namukasa yaani ateeka kamiliyoni mu depression nanzijukiza ebizigo bya depression kati nomwembe ogenda muwulira mubuze Kasuku adenze nga ambuuza atya Kasuku mumanyi musajja wa maanyi nnyo mubuze Kasuku omukazi apika ekintu she's my blazer alima bwa pyala naye akumiisinga okimanyi nsobolawo omuntu amiisinga omuntu she's my blazer abaana bo bayogera oluzungu nga talutegeera we mumwega naye lwaki tomukubirako omanyi ki oba twogera akumiisinga temwogera olaba omuntu amiisinga omuntu osobola omulaba aledda kati eyo vaayo mukazi muleke omwana Namukasa yani ateeka mu kamiliyoni mu depression naye neziri yensi yenjagala sewero Kampala omumanyi omukwata abantu bali mu kibuga wano bajja bwe bagenda kiri ku TikTok okwo omwana ajja n'abeerako emyezi 6 agenda okuddamu oteekako essimu nga teri ayagala giraba live nga teri ayagala giraba nze live za TikTok za nnema ebyokweyogeza obwomu si kyabisobola ebyo bimenya oli najjamu ate invite naye gwe nkulaba obeerako nabikoma si kyabisobola obudde luli nalina obudde bungi naye kati nkola gya Jonas nkola guno naguli kati wafuuka bize nnyo nkola guno naguli omwezi guno nno gubadde wano beeguti omwezi guganya otambula kisiibo akantu nga tewali kisiibo musajja we agenda kugulawo office Don Chris ku Saturday tuli mu salaawo ogenda kwoli sinnamanya ngeri gye bagenda kunkolamu anti webuzewe nange sinnakitegeera njagala simbula nga batuyise naye sinnamanya
arrangement enebeera etya oba tukafunira wali anti naye mmeka ate mmanyi nange ennaku zino alina ssente mpitirivu alina ssente waliwo kyali wange south awo yaŋŋambye naye musajja we yafunira ddala ssente ate agaba Eh? nze anjokya ng'obwavu bunuma mukoonako ne bwe nali ngenda we South Africa namukoonako ne mugamba owaaye nga siri bulungi nampa miliyoni ezi doni kulisi nze ampa ssente takusabangako wadde amanyi ndi wa bigambo ojja mwogerako naye Namukasa omusajja tayinza okusaba naye era omwogerako soogera omanyi be naakawa be soogera mbamanyi oyo Doni Chris mukwano gwange ate tewatugamba Nyobiyaniri be yatwala embuzi yo omukulu yanyiiga eyo statement mukulu ki baawo waliwo omukulu mukwano gwange naye kyamuluma ate ge mazima baba ye yatwala embuzi si yagitwala kyamuluma mbu ebintu bye tebabyogera nga lwaki tebabyogera okubuulirira n'okayogera bintu bwenkubulirira nti alekerawo ebyekisiru nedda tagezaako n'aleeta ebyekisiru bye ng'anyiigira ki kati yali alowooza nti yakusooseeko bambi yayisibwa bubi yayisibwa bubi naye Doni Chris musajja wange nnyo Doni Chris afunira ddiiru kati wano ku byano nalaba bakutadde ku nninga nti leeta obujulizi ani yali abunsaba wano gwe nalabaawo ng'agamba nti bwe biba nga bituufu aleeta obujulizi embwa za intaneti nze siziddamu omuntu gwe nayogerako gyali tafanga aba asobola okweyogerera nze nga ntandika kayana nambwa baaliyo embwa za intaneti sirina budde bwazo ne bw'abaloya nga yabiyingiddemu ŋŋaana ŋŋamba njagala oli mwennyini ndeka penge yagamba mujagala kulwanisa musajja ajja kwesimbawo saabiddako tewamuwulira mbu bandeesenga state agent ne bannange layini ya state agent bakyagitambuza gweno eno Uganda oseka bw'onyumirwa kati state agent mbu nsula Nubiyaniri ntya awulira penge yabyogera nga ali ne Sakoze era ndani nensirika Namukasa state agent omwaka gugenda okugwako ng'olwanya entalo mmeka ziba nnyingi halaba guno gwakatandika ninanga munaana nakulaba nno ku bya Suuna Ben pozi wali tiimu Suuna Ben nali tiimu Suuna Ben nakulanga okomerera akakazi no nali saidi yaabo n'omukyala nno naye tulyoke naye kale nze kyali kinnuma entuuyo za Suuna mulimu ekintu n'okola mulimu ebintu ng'okikoze nga kikyobwolaba omuntu ng'akikuggyako owulira ng'entuuyo zo zonna azitwala zigenda ne kasita yafunye eggayaaza kale singa baamufunidde laakaayi n'afunako n'eggaddeni nga nnene ate Lakayi aba akimayo ky'oweeroweero gwe Lakayi omanyiyo Lakayi si mu nnyendo nagendayo okuziika Lakayi si mu nnyendo ng'ovudde mu nnyendo Lakayi ova e Masaka mu town eyo munda n'okwata kino ekidde ew'Abampuuga n'oyiteyo naku nabisere hoteera eyo munda yandigenze poloti zaye bangamba zaalayo lekerawo ebyekisiru nawe olimira nga waalimira ayagazaawo ki terimba kati kyogamba eri ewaabwe eruweero gye bamuzaala teriyo gy'alimira eggayaaza anaalima nawulira agamba ggayaaza bamuwadde eggayaaza awo oba agende ewaffe ekirindi e Bugerere Moze gy'alina bupoloti bwa 5 ku 5 aguze bupoloti bulinga bokisi ozizanyiramu obuka mukalala ande ajja kumalirizaawo ezeza eka bwe bupoloti bwa Moze bambi agula 5 era buli we tufuna eza kyano enkera tetukola bagenze ne maama we mukyalo naye eyo sayidi zeyo wakyaliyo ettaka ate nga lya ssente ntono ekirindi wajjajja wange ekirindi yewa Bugerere oweterawo Nazigo noyingira eyo munda eyo Moze gy'alina bupoloti Nazigo simanyiiyo agula 5 bwabugattirira kyokka nno yaŋŋamba bwagenda gaggawala bwe bajja tuuka nga baagala oteekawo emiti gy'amasannyalaze simanya basulewo omulongo naye kati anti eyo sayidi zeeyo anaagenda ogira ati ng'alina eka ze 10 zeekutte wamu
Kitegeza betumujerega tebiri. Tebiriyo. Omugagga waffe. Mu myaka nga 5 nga ina country home ate yo luguudo baalukola. Lonna lukola okujjako bova ku main oyingira munda. Ayingira yo munda muze jagula bwataana kugambe. Buli mwezi we guggwa. Ekyo kati ali ku kituufu. Ng'ayingira ne maama we Bugerere. Agula nti na maama we teyesiga mukyala we. Namukasa bannaye n'ababo boogererako ebigambo byonna. Ati nza ngamba. Nti teyesiga mukyala we. Yagamba muteyesiga mukyala we bwe bamukola ebya ssuuna n'ennambwayo. Era agenda na maama we. Omukyala yazaala. Maama balinamu mbalaasi tazaala. Naye embooka evuga ekawempi. Embooka erimu kuvuga ekawempe wano. NRM yali eraga nti akalulu tekaagala nnyo naye gye kaggweredde eno. Babadde bakabba najjo. Embooka evuga ekawempe. Naye kizibu nnyo NRM okulya ekawempe tesobola. Mpozi nga babbye kabbe nga we babba obululu. Naye byaddala nga byalaali. NRM ebba obululu. Ndaka kasuku tebanninyisa drone ne banta kasuku ekisasa. Ati kyembadde njagala okubuuza kubanga gw'ogambye bajja kukola akamuva wala. Waliwo yagambye muva wala musi gavumenti. Mbu yalina muko omusajja gwe yali ayagala. Mbu tonabiwulirako. Nnababiwulirako. Bwe yaŋŋambe mbu bamujja mu bbaala ssaawa 9. Mbu yalina muka musajja era mbu yali abayombya. Eyo sitole Abaamerika bagimanyi. Mbu waliwo possibility nti musajja oli si gavumenti. Mbu. Leka tiga omukazi akutuusa okuwamba musajja mwone. Sebanti bagenda kunkuba buuza Zubeida. Nani agenda okukuba? Waliwo ekikazi kiri awo Netherland. Ng'asasudde nga bagenda kunkuba. Ono omukazi gwe tumanyi yennyini. Nga bagenda kunkuba. Abakazi babikola abasajja babikola. Nanti naye naawe Namukasa oba oyina kikwaki. Tobeerako awo omusajja nga omuliko wekka. Basajja babizibu bannange benfuna. Tobeerangako awo nze siwulirako Namukasa nga olina omusajja gw'oliko wekka. Anti ba ex be bavaayo. Era nejjuzi waliwo gye nali eyo ne baŋŋamba kagambe kakule. Kalowooza kanaamalako. Nga waliwo TikTok omu aŋŋamba. Wayingirira bbaawe. Aŋŋamba akulaba bulabi naye lwanakukwata kaati. Okirabye? Gwe entalo ziri awo abakazi asobola okukuba kasuku. N'omusajja asobola owamba musajja munne ku mukazi. Neŋŋamba naye kati awo wonna muba mufaaki. Naye nze munnange ebyo sibisobola. Omusajja bw'ayenanga mwesonyiwa. Namukaza ku bigambo byewalayira wano nze omusajja simuta be bamanyi era biki. Nze bwe mba nze ntutte. Naye bwe banzijjako mbunga ate ayenze ku nze. Kati lwaki oba oyenda ku Namukasa? Full package. Onoonya ki? Yasamira muli. Kasuku. Wano sendi yakugamba provinga. Ekya full package. Kati awo agenda anoonye ba X. Ate wachi anoonya ba X nga wooli. Abana omuyayo. Bwe yaganira ddala okukolera Sunday Nation. Kale Kasuku. Nabikoyera ddala naye tabijjaamu. Ebiriwo. Ebyo ebigatto bya bbulu. Naye omanyi lwaki yagula oyo bbulwa yaka. Kati alimu weeri. Ow'engulu Ajumani. Gulu gyava baagala ebimasamasa abo. Oyinza olowooza buli lunaku Christmas. Bambi. Oba Shalom ye yabimuwadde. Alejje byayina entondo. Amanyi nnyiiga. Bambi. Kati ye bodyguard wa Shalom. Social media handler. Bebo ba Jonas. Bannange. Kasuku. Ogera tuleetera ebizibu naawe. Omwana yakugambye oli munna asula ku mukeeka bagambye dda. Ate gwe oyongera kukubamu muliro. Namukasa onoofumbirwa. Nga lwaki sifumbirwa? Ku bigambo byoyogera ebyo n'ofumbirwa. Nze mukazi ali omukkakama owaka. Nze obuuzangako abasajja bendeetinze. Ninga puusi.
omugonvu asembayo bisirikirwa buli wampitanga nfukamira wanje daddy. Mutya, do you think so? Mutya, do you think so? Buuza moze. Uli mukakamu. Ndi mukazi mu. Humble African. Nnyo era beewunya ne Namukasa ono gwe balaba n'abeera ku simu n'omuntu. Nze nga ndeetinga omuntu mbeera humble. Kyayagala kyakkola. Yes, mpozi oba flexible. Mpozi ng'oyenze. Bwe tokwatagana na bwenzi. Nze kasuka omusajja n'akiitinga ng'enderawo. Bye bikyanganye n'okomiitinga mbu kuzaala. Saagala. Gwe n'obwenzi temukwatagana. Kubanga nze muntu bwe mbeera mu relationship mbeera n'oyo omuntu. Omu. Bwe kigaana, I breathe in and out. Nenzire walala. Bwentyo naye mbu mbeere mu relationship sato omulundi gumu. Era omusajja w'oyendera. Kiba kiwedde. Siddamu. Sidiringana bwandeetera infection ne siriimu. Tokozesa bupiira. Kati lwe tubanga bba wange boyfriend wange lwaki mba nkozesa obupiira. Oli wa mitwe. Sweet aliko akaveera ta omu. Goyagala obuveera. Sajja beyagalidde mu ggwanga lino. Goyagala obuveera kasuku. Wash. Nze munnaye sibusobola. Bukusiiwa. Sibusobola. Kati omusajja wange twekebedde twetegedde lwaki tuba tukozesa obuveera. Ffe tetukozesa buveera sibwagala. Kyova olaba omusajja waayendera n'enkimanya. Sidda. Awo wookoma. Wenkoma gwe nenkuta nenzira ku street. Nenfunayo omulala gwenziba. Obulamu ne bugenda mu maaso. Obulamu ne bugenda mu maaso. Gino emyaka gye tulimu kubba basajja b'abannaffe. Okyenyumiriza. Mubbe omwefunze. Mubbe omwefunze. Mpozi nga tomwefunziza oba okikoze bubi. Naye gwe mubbe mwefunze oli atuuke nga gwamulumya omutwe. Awo manya omusajja omulina mu 5. Naye kasuku gino emyaka gyaffe osobola osanga omusajja nga alina ssente nga tabaddeeko na muntu yenna. Tekisoboka. Kati ati gwe toyagala bwenzi. Naye ate oyagala omusajja gw'oyagala ate ayende ku mukyala we. Nze mukujjako. Nze tebanyendako. Bw'ofuna omusajja. Bwe nfuna omusajja ne mukyala we amuviira. Mumujjako. Tetwagala sex wa mirundi mingi. Bwe kiwedde jangu eno. Sisobola kubeera na musajja nga yeebaka mu buliri n'omuntu omulala I can't. Abakazi ennaku zino tebakyasaaga ssebo. Akugamba alaali. Nti omusajja ajja kujja amubbe. Ate tamugabana. Looza owulidde Namukasa. Mukujjako ate nasimugabana. Ate ne mwefunza ate bw'omanyira n'enkulumba. Siya. Nze nninza n'okkuba omuntu. Era abakazi bamanyira mbawulirireyo osimanyi Namukasa va ku bba wange Namukasa. Naye jangu gwe funayo olunaku lumu onsange. Bakubira omuntu. Sebo baagaana osayininga baagaana ebisiyaga mu ggwanga kati mwe mwagala ffe tulye ebisiyaga. Onyumiddwako ky'onyumiddwako leka naffe bamusaayi muto tunyumirwe. Oli wa myaka 38 oyombera musajja. Oliddeko by'olidde ate Mukama bw'akuwa naye kisa n'ofuna omwana leka naffe abatanafuna mwana tuligitenga ennyana. Nteesezza bubi. Mutyaba. Nteesezza bubi. Is this the part where we call it a day because ebintu Namukasa byawe. Lwakuba Namukasa mayo kwesalako ebigambo. Wano yagamba yetawoomye woowe. They asked her quantify. Ne guno gwaka she has never quantified. Si alina okuntestinga. Nze nabagamba kye nayogera nakyogera. I'm sweet. Simple. Ababadde nange bakimanyi. Leero ngenda mu bigambo. Sajja oyo nno kasuku akulinako obusungu. Bawo. Embuto advising atolina kunzikiriza kwogera. Anti kati kyaba akola. Bawo ampeeyo ssente. Bawo ampeeyo ssente. Nga ssente zampaayo za kukeepinga in check. Yagamba bwe tolina byogera era bye bannange. Nkyogedde ekyo byaŋŋana okwogera ebintu bwe bityo. Olinga Lwasa. Yagamba omukazi yantabukira. Naye ng'atabukira. Aye naye mukazi we naye agamba nze. Nange yagamba kasuku oyo singa gamba Namukasa ekyo tebakyogera.
Mbwa ebyo tebabyogera naye maama. Ajja abeerewo wano nga tukola interview. Kati naye abasajja balina akajanja. It will end in tears. It will end in tears. Omusajja omufere ow'emipiira. Ow'emipiira aliwo. Waliwo omusajja we UK mbwe yakusaba enamba ow'emipiira. Yali ayagala okugulira emipiira. Mufere naawe. Yalema okwegulira ejeje emmotoka ye UK agula eje Uganda. Kasita yanziza mu maama taata ate yeeyogeza bino ne mukuba buloko ne neegulira emipiira gyange. Bijjeeko. Omusajja oyo kyali wange tosobola kwogera bigambo bye bityo bitakwatagana. Amazima ga Katonda mugulu teyangulira mipiira. Wambozi teyangulira mipiira. Nva bulaya wakibamalira abantu obudde bwe bati. Yankubirawo. Nangamba nze ngenda mugulira emipiira, mugulire battery, nankakasaawo. Mangu naye kiraga okuba kituufu. Yansaba yanga kati kasuku gwe nkutereko wano mmeka koze zoteekako. Ngenda ataddeko 10. Nengamba tebakyaweera ddala abantu kitiibwa kiki. Ku bigambo byayogedde byapise byonna 10 owa. Anno goyisa n'emikono mu maaso bafune 10. Nze wadde oguma 10. Teyakugamba manva bala balina ke bakola mperezaako ku mabeere. Mpereza ku kabina. Banne ninzo muvuma. Teyangamba leeta amannya kine mugamba. Nangamba okay ngenda kuterako weekend. Neninda weekend bwanzisa amasimu. Ngonze manyi bagenda kungulira mipiira. Just sent me kane mugamba na okay on weekend. Neninda weekend. Banange omwana wange yaradde ekifuba nengamba bwatyo ngantawanya ne mugamba sebo kimala. No blocking. Ne mu blocking. Sigenda kudedeza muntu gwa mipiira bwanjogeza kino. Mwana wange yalwadde kankuwulize bwakolola. Hey, yakuterako ne bwakolola. Bankuba n'ekipapula ninze musajja angulira emipiira nengamba yeefaki. Angulira emipiira gyange. Muva bulaya baba tannakuswaza tabaawo. Nkitegedde kati. Abasajja toliko omufere wowe. Kasuko otambula n'abafere. Wabala n'omutegeera bulungi. Muyaye mufere. Amanya. Bigambo bingi waka mutono. Nze nakulaba. Nenganda mukasajja kimanya. Nali neeyita mu banda nga manyi ngenda kudda kukumba byenzi bye mpanuwe. Naye ng'olina n'ekyobba. Malusu ge gakugwako. Okanya kunywa mazzi. Kasuku. Mubeere bulungi abajjako ebintu ebyo. Oli musajja wange totuuza mu bigambo bya kisiru. Kasuku omusajja w'omufere. Nkyakola. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the hosts, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Ruzungu kade Kasuku tujikole sawa namba Ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujere kutoka ntoko ndi mbuzi sizalisa mukazi kati ndi muto gwasa sule ewange akyala abulula bababbi abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wedi waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babumutwale bamumusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista B-Bashm detergent waliwo wanangali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange